نعم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah tumtendereza nanyina matenda amajjuvu tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ibadaati zaffe zonna ze tukola mu mwezi gwa Ramadan. Biidhinillah tujja kulaba nga ensobi emu mu nsobi ezikolebwa mu mwezi gwa Ramadan al-mubaraka insha Allah tabaraka wa ta'ala. Ng'ensobi esooka biidhinillah tabaraka wa ta'ala الخطوة الأول إنسوبية سوكا الاستقبال رمضان بالمغاني في شرعه وطعامه والمشروبات. okwaniriza omwezi attaniha okwaniriza omwezi guno gwa Ramadani na kugula byakulya. Abantu tebannaba kulowooza butewe bagenda kukola ibadaati naye wa min al-khata' naye ensobi eyo nnene al-istiqbal ba'd al-muslimina abamu abasiraamu mu mwezi guno beetegekera nnyo ne bagula ebyokulya ne bagula ebyokunywa al-mashrabat wal-ma'qulat naye nga tebannaba kwetegeka butya al-istidadu atamma butewe banategeka okubeera nga bekwasa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Eyemu ku nsobi abasiraamu abamu okwaniriza omwezi guno ogw'ekitiibwa nga bayitiriza kugula byakulya n'abyakunywa mu bipimo ebingi mu kifo ky'okwetegeka ebikolwa by'okugondera Allah tabaraka wa ta'ala oba okwerekereza n'okwetaba mu kuyamba abaavu n'abeetaavu. Kale biidhinillah ye ensobi yaffe gye tulabye esooka biidhinillah. Enkya tujja kuba tulaba ensobi endala. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayra. Tusaba Allah tuwa obulungi obuli mu mwezi guno biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.